Ebikolwa by'abatume Essuula 13. Mu kibiina ky'abakkiriza Kristo ekyali mu Antiyokiya mwalimu abalanzi n'abayigiriza. Balunabba ne Simyoni eyayitibwanga omuddugavu, ne Lukiyo ow'e Kireene, ne Manayeni eyakulira awamu n'omufuzi Herode ne Sawulo. Bwe baali nga baweereza Mukama era nga basiiba, Mwoyo Mutuukirivu n'abagamba nti, munjawulire Balunabba ne Sawulo bakole omulimu gwe mbayitidde. Awo baamala okusiiba n'okwegayirira Katonda, ne babasaako emikono ne babatuma. Awo Balunabba ne Sawulo baamala okutumibwa Mwoyo Mutuukirivu, ne baserengeta e Selewukiya, ne basaabala ne bagenda e Kipulo. Bwe baatuuka e Salamisi, ne bayigiriza ekigambo kya Katonda mu makuŋŋaaniro g'Abayudaaya. Baali ne Yowaana ne Maliko nga baweereza. Bwe baayitaayita mu kizinga kyonna okutuuka e Paafo, ne basanga Omuyudaaya omulanzi ow'obulimba, erinnya lye Bali-Yesu. Yali wamu n'omufuzi ow'ekizinga ekyo, omusajja omugezi, erinnya lye Serugiyo Pawulo. Omufuzi oyo n'ayita Balunabba ne Sawulo ng'ayagala okuwulira ekigambo kya Katonda. Kyokka Eruma, amakulu nti omulaguzi, n'abawakanya ng'ayagala omufuzi aleme kukkiriza. Awo Sawulo era amanyiddwa nga Pawulo n'ajjula Mwoyo Mutuukirivu, n'asimba Eruma amaaso, n'agamba nti, "Ggwe omwana wa Setaani, ggwe omulabe w'obutuukirivu bwonna, ojjudde obukuusa bwonna, tolirekayo kujja bantu mu makubo ga Mukama amagolokofu. Kaakano Mukama ajja kukubonereza, ojja kuba muzibe nga tolaba njuba okumala akaseera." Amangu ago ekifu n'ekizikiza ne bibikka amaaso ge ne gaziba, n'awammanta ng'anoonya ow'okumukwata ku mukono. Awo omufuzi bwe yalaba ebibaddewo n'akkiriza, nga yeewuunya nnyo okuyigiriza okufa ku Mukama. Awo Pawulo ne banne ne basaabala okuva e Paafo ne batuuka e Peruga eky'omu Pamfiliya. Yowaanne ye n'abaawukanako n'addayo e Yerusaalemi. Kyokka bo ne bava e Peruga ne batuuka mu Antiyokiya eky'omu Pisidiya. Ku lunaku lwa Sabbaato ne bayingira mu kkuŋŋaaniro ne batuula. Ebitundu ebiggyibwa mu mateeka ga Musa ne mu byawandiikibwa abalanzi bwe byaggwa okusoma, abakulu b'ekkuŋŋaaniro ne batumira ba Pawulo nga bagamba nti, "Abooluganda, obanga mulina ekigambo eky'okubuulira abantu, mukibabuulire." Pawulo bwe yasituka n'abawonya n'omukono n'agamba nti, "Mmwe Abayisirayiri, nammwe abalala abassaamu Katonda ekitiibwa, muwulire. Katonda w'Abayisirayiri yalonda bajjajjaffe n'abafuula eggwanga eddene nga bwe baali mu nsi y'e Misiri. Oluvannyuma n'abaggyayo n'obuyinza bwe obungi, n'abeera nabo mu ddungu okumala emyaka nga 40 ng'abagumiikiriza. Bwe yamala okuzikiriza amawanga 7 agaali mu nsi y'e Kanani, n'abawa ensi eyo okuba obutaka bwabwe. Emyaka nga 450 bwe gyayitawo, n'abawa abalamuzi okutuusa mu biseera bya Samweri omulanzi. Awo bwe baasaba okuweebwa kabaka, Katonda n'abawa Sawulo omwana wa Kiisi ow'omu kika kya Benyamini n'abafugira emyaka 40. Bwe yamuggyaawo n'abateerawo Dawudi okuba kabaka waabwe. Katonda gwe yayogerako nti, "Nzudde Dawudi omwana wa Yese, ye musajja gwe nsiima, anaakolanga byonna bye njagala." Katonda ng'atuukiriza ekyo kye yasuubiza, aleetedde Isirayiri omulokozi Yesu, ng'amuggya mu zadde lya Dawudi. Yesu bwe yali nga tannatandika mulimu gwe, Yowaanne yategeeza abantu ba Isirayiri bonna beenenye babatizibwe. Era Yowaanne bwe yali ng'amaliriza omulimu gwe, n'agamba abantu nti, "Mundowooza ku baani? Nze siri oyo gwe mulindirira, wabula yanvaako mabega, era sisaanira na kusumulula buguwa bwa ngatto ze." Mmwe abooluganda, bazzukulu ba Abulahamu, nammwe abalala abassaamu Katonda ekitiibwa, ebigambo bino eby'obulokozi byaweerezebwa ffe, abantu b'omu Yerusaalemi, awamu n'abakulu baabwe. Yesu tebaamumanya nti ye mulokozi, wadde okutegeera ebigambo by'abalanzi ebisomebwa buli Sabbaato. Kyokka baabituukiriza bwe baasalira Yesu omusango attibwe. Newankubadde nga tebaazuula nsonga emussa, baasaba Piraato Yesu attibwe. Bwe baamala okutuukiriza ebyawandiikibwa byonna ebimwogerwako, ne bamuwanula ku musaalaba, ne bamuteeka mu ntaana. Kyokka Katonda n'amuzuukiza. N'amala ennaku nnyingi ng'alabikira abo abaayambuka naye e Yerusaalemi nga bava e Ggaliraaya. Abo kaakano
be bamumanyisa mu bantu. Kale amawulire amalungi ge tubaleetera gaagano nti Katonda bwe yazuukiza Yesu yatuukiriza ekyo kye yasuubiza bajjajjaffe ku lwaffe bazzukulu baabwe, nga bwe kyawandiikibwa mu Zabbuli ey'okubiri nti, oli mwana wange olwaleero nkuzadde. Okukakasa nti Katonda yamuzuukiza takyaddamu kufa. Katonda kyava agamba nti, ndibawa emikisa emitukuvu era egy'enkalakkalira gye nawa Dawudi. Ne mu Zabbuli endala agamba nti, tolireka mutukuvu wo kuvunda. Dawudi bwe yamala okukola emirimu Katonda gye yamuteekerateekera mu bulamu bwe, n'afa n'aziikibwa awali bajjajjaabe n'avunda. Kyokka oyo Katonda gwe yazuukiza teyavunda. N'olwekyo mmwe mwenna abooluganda mutegeere nti ku bw'oyo tubategeeza nga bwe muyinza okusonyiyibwa ebibi byammwe, era byonna bye mutayinza kuggyibwako mu mateeka ga Musa, buli akkiriza Yesu bimuggyibwako. Kale mwekuume ekyo kireme kubabaako ekyayogerwa abalanzi nti, kale mmwe abanyooma mwewuunye muzikirire, kubanga nkola omulimu mu biseera byammwe, omulimu gwe mutalikkiriza, newankubadde nga waliwo agubannyonnyola. Pawulo ne Balunabba bwe baali bafuluma mu kkuŋŋaaniro, abantu ne babasaba beeyongere okubategeeza ebigambo ebyo ku Ssabbaati eddirira. Bonna bwe baava mu kkuŋŋaaniro, bangi ku Bayudaaya ne ku baamawanga amalala abasoma Ekiyudaaya ne bagoberera Pawulo ne Balunabba. Mu kunyumya nabo, Pawulo ne Balunabba ne babakuutira banywerere mu kwesiga ekisa kya Katonda. Ku Ssabbaati eyaddirira, kumpi buli muntu eyali mu kibuga n'ajja okuwulira ekigambo kya Katonda. Abayudaaya baalaba abantu abangi bwe batyo ne bajjula obujja, ne bawakanya ebyayogerwa Pawulo era ne bamuvuma. Awo Pawulo ne Balunabba ne boogera n'obuvumu ne bagamba nti, mwe mubadde muteekwa okusooka okubuulirwa ekigambo kya Katonda, naye nga bwe mukigaanyi ne mulaga mmwe mwennyini nga temusaanira kufuna bulamu obutaggwaawo, kale katubaleke tugende eri ab'amawanga amalala. Kubanga ekyo Mukama kye yatulagira okukola bwe yagamba nti, nkutaddewo oba ekitangaala mu b'amawanga amalala oba omulokozi w'ensi zonna. Ab'amawanga amalala bwe baawulira ebyo ne basanyuka, ekigambo kya Katonda ne bakissaamu ekitiibwa. Abo Katonda be yateekerateekera obulamu obutaggwaawo ne bakkiriza. Ekigambo kya Katonda ne kibuna mu kitundu ekyo kyonna. Naye Abayudaaya ne bafukuutirira abakulu b'ekibuga n'abakazi ab'ekitiibwa era abajjumbizi b'eddiini ne bayigganya Pawulo ne Balunabba ne babagoba mu kitundu ekyo. Kyokka Pawulo ne Balunabba ne babakunkumulira abantu ab'enfuufu ey'omu bigere byabwe ne balaga mu Ikoniyo. Abayigirizwa ne bajjula essanyu ne Mwoyo Mutuukirivu.